radio mugambe nti Ssaabasajja Kabaka lwajjako e Bulaaya mu mugambe nti Kabaka tatuula n'abakopi takuba Buganda mugongo. Kabaka atuula ku Namulondo n'atunuulira Obuganda takuba Buganda muki mugongo. Kabaka tasituka mu Namulondo. Era lumu twalina Kakooza Mutale ng'ayogera ku kya Kabaka okukabira mu Masiro n'agamba yafuna chance kuba nti omulembe guno tuli wetuti naye yali ateekwa kusigala wa mu Masiro. Tiyabyogera lwa butiitiizi. Mulimu ebintu ebitakolwa. Kitwagala muzanyo ogwo mulimu Kabaka byatazanyisa. Yakutte ekifundikwa kyaffe nga Muteesa bwe baamugamba. Gundi omulangira ndowooza Kakungulu ne Mawanda ng'Obbota amulumba baamugamba dduka n'abagamba sijja kudduka genda mu lubiri Obbota akole ki ansangeyo. Yali asobola okudduka naye yayagala okulaga obuzira nti nga Kabaka wa Buganda tateekwa kutiririra ki nsi ye. Kyenjagadde okukubira Abaganda omulanga nti bannange ekiri eno kibi. Mpozi nabadde saagala nnyo okwogera byabadde mutabamiruka naye nga njagala manyi tujja kufuna omulamu ogubyogerako naye nga nfundikira na kino minisita we Kikaddu Kiberu yagambye agenda kutandikawo project ey'okuba amategula bazimbe vocational institute nga yagambye agenda kufuna biliyoni 4 agule tractor agule n'akatiba akakuba amataffaali. Naye bwe yagize n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yennyini yateekwa okukulembera omulimu ogwo kuba ffe tewali atumanyi n'olwekyo ateekwa okukulembera nga bwe yagenda e Busujju n'asimba lumonde n'ebitooke. Gamba olaba abantu fetulina n'olwekyo nga bwe tujja okwogera ku mulamu ogwo tujja kwogerako naye ekyo njagadde obbawa mumanye embeera gye tulimu eno nti tetwogera lwakuba tulina amalala lwakuba tulina obunyoomi lwakuba tetwagala naye tumanyi nti ettooke balirwanirira likyali kuki ku mugogo ne koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ezo engero bbiri zijja kuba mala. Mwebale nnyo webalire ddala mukulu Njuki bannange puroguramu abakubi b'amasimu mujja tusonyiwa kubanga tumanye ebyokuteesa bingi tebikoma era tebiggwayo era nga tukyalina omulimu munene nnyo ogukyagenda mu maaso okubeera nti tusobola okununula ensi yaffe kyetwaliyise nti tukyagenda mu maaso ne struggle oba revolution eno gye tulimu okulaba nti tutambuza abantu bategeere wa gye tulaga. Bino ebigambo tebiyinza kukoma wabula tuba tulina okubiddiŋŋana nga bisanga omulembe gw'abantu ababa baliwo n'abalijja nga tubeera nga ffe nnyini ffe tulina okubibategeeza nga tubisomesa oba nga tubiyiga ku bannaffe ababimanyi obulungi. Tetugaana kuyiga. Ssebo Buganda tebwasaba nsaba tukomekereza puroguramu yaffe ey'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi omulamuzi wa Buganda awangaale akazindaalo kakosebo. Neyanzege muganda ng'omutabaazi obudde butuliridde eyo ey'owejjokerera mpinga agenze nanjukiza engero nange neŋŋamba nti amawule tegayokya mutima amatooke. Tweyanze nnyo bannaffe mwenna gye musinziro tuwuliriza ne tubakuutira omulimu gumu nti bw'oba olabye oba owulidde tegeeza omulala atannaba kuwulira. Yalinga Ssaalongo John ku birango bye n'agamba nti abawulidde mutegeeze abalala kubanga si buli omuntu alina laadiyo si buli omuntu alina omukisa guno okubeera ng'ali ku intaneti naddala abantu be waffe Buganda. Tegeeza abooluganda abakona ab'emikwano babe nga basobola okuwuliza laadiyo eno. Bw'oba osobola okwokyamu ebigambo byokyemu obiwooyo omulala atasobola biwuliriza. Ne tubajjukiza nti laadiyo eno ya bwannakyewa mugiwagire ebe ng'etwala mu maaso omulimu guno. Omukyala yakubye nga yeemulugunya
ku musajja yajja neyekiika ku laadiyo eno Lukandamanda so nga yali yeenoonyeza bibye ne tubagamba nti ba Lukandamanda bangi bakyajja mumuwulirize mujjiremu mulabe ani Lukandamanda ani Muganda omutuufu. Ebyogeddwa omukulu n'agamba nti bannange Ssaabasajja wajja e Bulaaya naye abasajja abaagenda okuteekako Ssaabasajja nga bamaze okutega emisanvu tubategeeza nti wajja e London naffe okumutuukako luba lutalo ali mu mikono gy'Abalevulandi nga tebanalwanda be bamubeera ku lusegere toyinawo osobola kumutuukirako. Ssaabasajja ali mu buwambe, Obuganda buli mu buwambe, Abaganda muli mu buwambe. Tugatte amaanyi tube bawuliriza nnyo tulabe nga tutaasa ensi yattu. Obuganda omulangira agambye nti Obuganda butuukirivu, Obuganda bulombolombo. Bw'otunulira ekigambo bika kwegamba kigazi nnyo nti basajja baleeta ebika nga baagala okukuuma obutonde. Abayizi baali bayigga effumbe ewa jjajjange ennaku ne lijja ne lidduka ne libaddukako ne liyingira ewa jjajjange ennaku, naye abayizi baalira mu mbwa zajja zeetayirira ku nnyumba ya jjajjange. Naye abayizi bano bamanya nti effumbe eno lirabika kulinaana ennyumba eno mu nnyumba ya Nnakku, n'olwokuba Nnakku ye yali nannyini ttaka kwe baali bayigira baatambula ne bagenda. Nnakku bwe yalaba bagenze n'ata effumbe ne lidduka. Kwegamba ekintu kino kigazi nnyo omuntu bw'okitunula obuloozi bano abeetuma amannya ndi nze Ssentongo nga olina Munnalwanda bakuzaalira Mulago. Bannange obudde butuliridde empinga. Ayi Mukama Katonda wa Buganda eyatuwa eggwanga lino n'okutya bajjajjaffe nga Katonda botogattibwako Katonda mulala n'Obuganda Obuganda bwo tebulina kugattibwako gwanga ddala, kubanga abo abataafuuka Baganda baafuuka bannamawanga. Tweyagalire mu kintu ayi Mukama Katonda kino kyoloosa bajjajjaffe ekyennono n'obuwangwa obusunsulemu mu obwo obukubeera ebya Sitaani. Otuwa amaanyi agalwanirira ensi yaffe n'okugikuuma, kubanga Katonda wa Buganda omwoyo gumu n'emmeemeemu. Daba omukwano ogwo ne tugamba nti bweza weewaawo. Amiina, amiina ddala. Aba Buganda Royal Army ne tugamba tutya, ne tubategeeza nti buli muntu yenna waali w'olinywera, buli muntu tolekera muntu mulimu. Buli Muganda oli mu Buganda Royal Army. Titukutegeeza buli Muganda olina okulaba ng'olwanirira Obuganda ataakwatanga ffumu ng'asiba entanda eya mutere. Abalwanyi ne bagenda nayo bakugambye nti amafumu bwe gaabaggwako eyasongola emmuli yalinga mukyala Nannono. Simanyi ate mulwanyankwe gye yava oba ne Rwanda waali abaasongolanga emmuli ne bamugemulirako erinnya eddungi bwe lityo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Nantasibwa Muge owangaale n'Obuganda bufune obutongole bwabwo obwa Namunigina. Muganda ngo mutabaazi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale era omulamuzi wa Buganda. Bannange nabadde nina okuddamu ekibuuzo ekyatubuuzizza, naye ekyo kijja kuba kya wiikendi ejja ekyavudde ku leediyo y'Abalukandamanda
nga waliyo eyagenzeeyo n'abuuza Buganda Royal Army kikyekoze ekyajja kifuna ku weekend ejja naye nga kibaddewo naye olw'obudde okubeera nti butiriridde empinga kale n'olwekyo kijja kuba nga akifuna tujja kukiddamu ku weekend ejja sigamba nti tetubadde nakyo naye twamukoledde omulamwa mulambwa okutegeera Buganda Royal Army kyeki. Abantu mwenna tubasaasira, abalwadde, abafiiriddwa, abali mu buzibu bw'amakomera nga babasibidde obwereere, Mukama Katonda abagumye. Buganda nsi yaffe, tulina okugirwanirira nga buli omu kimukakatako ng'Omuganda. Tusaba Mukama Katonda atubeeze bumu, tubeere nga tulina